mujje baleko mwena banauganda gye muwangalira kansubire muli bulungi olunaku lwa leero mbaleetedde vima oba vaima oba gwogenda kigira otya kiri ne New Zealand. Omwami yabaddeko n'atugamba e New Zealand njagala mu applying okutandika leero oba w'ogenda okugira nti eno gundi egenda kuyamba katugende genda ku gogoyo oteekemu ekigambo kino eno nga bw'okiraba vima kansubire kankigire bwe batyo kati kanzireyo emabega genda wano ku gogoyo ekino ekigambo nga bwekiri oba oyagala kulaba homepage yayo osobola okgenda n'ogiraba homepage yayo oba okitegedde bweti weefaanagana bweti oba okitegeera bweti n'olaba gundi upcoming applications biki mechanical engineering applications bana endowooza osobola okwapulayinga ndowooza olaba mechanical naye mulaba bulungi oba nze atalaba ansubire nti mulaba nga njigira tegira werabika eweddeyo kati bagamba waneeno bagenda kugira kati olaba waneeno Vima's coming application period ne bakugamba mechanical engineering application ne bakugamba waneeno new specialist vocational qualifications in the hotel and catering sector being at Vima ndowooza mugiraba newabeerawo neeno bannange eya chef biki byonna yonna ndowooza ogiraba yeno homepage yaabwe oba okitegeera yeno homepage yaabwe bagamba study English ate ne wano osobola okusomerawo oluzungu kati tugende tuddeyo eno emabega nkulage kyenjagala okugamba genda wano ku apply genda ku apply koonawo ogenda ku apply bakugamba how to apply entry requirements ngenda kugendako ku entry requirements mpola mpola kansubire mulaba bulungi obugambo butini nnyo bambi I don't know but the words are very tiny the words are really tiny obugambo butono but I think mulaba obugambo bwe butono mbugezezaako obuwanvu yaako buno buzze maze ne bujjo butono okay how to apply bagenda kugamba wano general requirements in Finland oba vocational education at biki banange eno gundi osobola okuba nga akoma mu senior 4 ng'olina certificate ya senior 4 osobola okuapplyinga oba senior 6 osobola okuapplyinga okitegeera kale katugende maaso equal grounds shall be applied in student admissions bakugamba EVT oba VET providers biki for their student admission byesomereko on entry of examinations and kati wobanga ogenda kugira bajja kuwayo ekigezo oba okitegedde ekitestinga so obeera nga muna ebintu tobisobole oyinza okugwa kati ne bakugamba waneeno general requirements ze beetaaga bagenda kugamba you have the necessary requirements for studying in the field and completing a degree you have an education need you are motivated to study you are suitable for the task in the field you have sufficient health requirements for the bichi byonna ndowooza mubiraba kati wano nga bakugamba specific requirements for English language bagenda kugamba waneeno nti you have to be at least 18 years of age when studies start kati omuntu nga toyina myaka 18 oba okitegeera myaka 18 ndowooza olaba waneeno kana akantu ka underlining ku myaka 18 kaako emyaka egitandika myaka 18 era ne bakugamba waneeno ne bakugamba there is no upper age limit okitegeera there is no upper age limit bakugambye ekyo ndowooza okiraba there is no upper age limit batandika ku myaka 18 there is no upper age limit ne bakugamba wanawaddako you have at least qualification equivalent to finish basic education of 9 years owa senior 4 mukwano applyinga okitegeera mukwano okay you need to scan a photo of your original certificate when apply okitegeera oyina okuscanninga gundi zo bulungi go applyinga nozi submittinga kati wanenera nga bagamba original certificates in English obanga kati fe tusoma mu English oditeeke mu English kati waliwo finish then accepted kati obanga osobola naye already fe tuli mu luzungu tekikwetagisa translated certificates in English Finnish or Swedish needed to be verified by public notary
ndowooza ekyo mukitegedde sigenda kiddamu. You have successfully completed the English language profession, at least the minimum score biki ziizo awo sigenda kubiddamu kubanga bamugenda kugamba mpanvu. You have a valid passport, egyo giraba valid passport ne ID ne bakugamba wano kati awo osobola okugenda wansi dabayo education certificate, employment certificate, English language test. Kati olaba wobanga obadde mu bya catering kubanga kati bino biri bya catering byengenda okulaga kati sawa zino. Wobanga obadde mu catering ng'obadde okola ng'ate already oba okitegedde osobola okuteekawo employment certificate obanga bakuwayo ka employment nti ono omuntu osobola n'obbigiraagira awo naawe. Kandi bakugamba English test result, Duolingo English test oba litsi osobola okubeera ng'olina eno oba eya Duolingo. Duolingo ngenda kubalaga engeri w'ogiramu Duolingo n'ogira egundi eyo nomala n'okola ekigezo ne bakuwa certificate n'okisasula. Certificate si ya bwereere. Okay, ne bakugamba copy oba photo of your passport or national ID oba okitegeera. Ne bakugamba the following certificate should not be attached in application: banking information, health document and letter of recommendation. Ndowooza ekyo tetugenda kirwako. Kati then ne bakugamba waneeno Duolingo English test. Duolingo English test beetaaga 85 points minimum. Kati gwe ng'ogiraawo ng'osoma Duolingo ng'osoma biki gira English test at least ogifunemu 85 gundi mark 85. Kati ate ne bagamba woba okozeseza eno LITS egenda kubeera 5.5 brand minimum oba okitegedde. Duolingo test choose Vamia as your school biki bwe bityo. English test cannot be bibyo. Kati ate kirala application procedure bagamba due to limited resource we are limiting the number of application to 500 per program. Kati gwenga gwe bambi wandiyanguye no applying ng'abaana tebannakola kitebannatwala kifo. Kani bagamba next application start on 14th December 2023 ye lwaleero tandika leero. Okay, bagenda kugamba in this application period it is only possible to apply to cook, waiter, waitresses programs. Byebyo essaawa zino ebiriyo oba okitegeera kweyo gundi osobola okuapplyinga. Bagamba application period of mechanical filter available in December 2024, which means endala gye bagamba zigenda kubeerawo mu December 2024 biki naye kati eno yeeriwo applyinga kweno gundi yagaliza muno omulala sindika gundi eno giforwardingira omuntu yenna agyetaaga. Ndowooza ogiraba genda ogisomeko okkirire wano wansi ogambe apply. Kati bw'ojja wano ku apply ekituufu kiri nti ogenda kutandikirawo okuapplyinga. Fomu bagenda kuba ku badge openings biki but nze nga waneeno essaawa zino wembagamba application list ziri open naye 14th video eno gikoze nga 3rd of December naye 4th of December bagenda kugula, which means olunaku lw'olwaleero olabira video eno naye nga nagikoze ggulo lwayo. Okay, I love you all. Mukama bampeera omukisa.